konye omuwala agenda okugulawo abasajja b'emmundu bayingira buyingizi abatattanga ku bantu batta abantu b'e Butambala babattira abantu baabwe ani abatta tulabawo embeera ey'okwebuzaabuza tulabawo Sigeddamuzi yes mukulu Museveni yabagamba nti mukole speed trial naye tewali alina kumalawo bulamu bw'abannansi bannayuganda bangi bazze battibwa bannayuganda bangi bazze batulugunyizibwa ne tutalabawo bwenkanya waliwo Seeka Kirevu nabanyumiza emboozi ya Seeka Muhammad Kirevu ekwasa ennaku Seeka Muhammad Kirevu yali alina abaana be bana Seeka Muhammad Kirevu ng'abeera awo Kyengera Seeka Muhammad Kirevu musajja wattu ng'ayigiriza eddiini y'Obusiraamu era ssaawa zaali ziwera 11 ez'okumakya n'azuukuka asaale mu nju asaale subuhi Seeka Muhammad Kirevu n'atandika okusaala ng'abaana be bazuukusa abawala n'abalenzi bali awo taata ali mu kusaala n'obwana bwetegeke bugende ku ssomero taata bw'atandika okusaala abasajja ne bajja ne bakonkona ku luggi abasajja bwe bajja ne bakonkona ku luggi obwana ne buwulira omwo omuwala n'agenda naggula oluggi omuwala bwe yaggula oluggi taata ali eri mu ddiira asaala abasajja bakonkonye omuwala agenda okugulawo abasajja b'emmundu bayingira buyingizi abasajja bayingira babuuza taata wamwaluwa Sheikh Muhammad Kirevu Seeka Muhammad Kirevu ne bamusika abasajja ne bamusika n'agamba bannange nkoze eki abaana nga balaba taata mumutwala wa bonna ne buvaayo ali mu kanzu musajja wattu omusiraamu Sheikh Muhammad Kirevu ne bamuteeka mu luggya awo wabweru abasajja ne bamusindikira amasasi ng'abaana be balaba abaana bana akawala akakulu nga kali mu myaka 16 Seeka n'agwa wali n'afa amasasi wallahi billahi abasajja ne bakwata maiti nga bamaze omukuba amasasi ne bagiteeka mu drone yaabwe kati obulumi abaana ba Sheikh Muhammad Kirevu bwe bayina ani yatta kitaabwe bannanga ani yatta kitaabwe era mwali muwuliddeyo abo abaamukuba amasasi nga bavunaaniddwa ddala ab'ebitongole ebyokwerinda ebyo enkola gye baalikozemu emirimu gyabwe Muhammad Kirevu tulina bamasheeyi abattiddwa mu bintu ebitakwatagana olw'okusomesa eddiini y'Obusiraamu bakuŋŋaanye ku mizikiti ne basomesa ne babateekako emisango gyabwe tulina basheeyi kirya batta b'amaseeka awo kumukumu awo tetulabawo speed trial abasiraamu tubadde tubeera wano mu Uganda n'osanga nga basse omuntu Joan Kagezi basse muwegwa ggwanga Muhammad Kirumira ne bakwata abasiraamu ne babateeka mu makomera abasiraamu bali mu kupookeza mu makomera nga tebafunye speed trial ne bakulaga Okero ye yafunye speed trial Okero ye bakulaga yatta abaana mbu mu April nga 2 twageze okumalako omwezi guno nga ye ebyo byonna biwedde ate bana abalala be bakwata tulina baganda baffe abali mu makomera bawaiswa mu Fumbiro Edi Mutwe akirayo Kivumbi babagamba babbe sweta mu duniya eno gye tulimu ddala Edi Mutwe yabbe sweta omusango tegugendanga mu High Court twasembe Masaka ne baba Mabeiro tugenda mu myaka wallahi ba Edi Mutwe bakyali mu komera bapoocha waliwo kakazi katu bakayita Olivia Lutaya eno government Olivia tali jagala ne bwe mumusiba ne mumukola ki bakwata Olivia Lutaya ne bamusiba n'abasajja ne bamusiba emyaka 4 Minister wa Museveni Balamu ne yesitula n'agenda amumatize
akkiriza emisango. Olivia Lutaya n'agaana olwamala mukazi wattu n'akkiriza emisango n'ava mu kkomera. Bwe yavaayo baali balowooza agenda bakolera nga Saanya ne Saanya where is he? Bano abantu si bannaffe era tebalitwagala. Saanya Mujahideen Arua where is him? Olwo Bassegujja n'abalala baali balowooza nti bw'ovaayo Saanya ne bakozesa Vuma Oweekitiibwa Kyagulanyi, Kakkanyi Oweekitiibwa Kyagulanyi nti ogenda kubeera omu ku bo. Tosobola. Era Saanya Mujahideen yatuuka ekiseera n'agenda mu byamuwoozi ne bagoba Bopondo bonna baabo babakozesa ne babasuula. Kati Olivia Lutaya balowooza nti Olivia Lutaya agenda kuvaayo akkirize. Olivia Lutaya yagaana. Olivia Lutaya ne tutambula ne ku campaign yayogera ebigambo ensi n'emuwulira. Olivia ensi n'emwagala. Olivia ne tubeera naye ku campaign trail ne tutambula naye eggwanga lyonna. Olivia Lutaya tubeera embalala lwakomawo nga bayize kakazi kattu kaali kalwadde ne bamukwatira eyo. Teyalina ku parade ne bajja ne bamujja embalala ne bamuteeka ku musango. Olivia Lutaya ali mu kkomera. Olivia Lutaya ali mu kkomera. Ddala Olivia abaana be yaleka wabweru aliyagala gavumenti eno, aliyagala abantu bano. Soko kyebuuze Sauda Madada nabanyumiza emboozi ya Sauda Madada, Muhammad Nsereko ne Yusufu Nsibambi besitula ne bagenda mu kkomera ne bayita Sauda Madada ne bamugamba Sauda Madada, Honorable Nsereko omumanyi bulungi nti ono ye Yusufu Nsibambi, nti Sauda Madada kiriza emisango ogenda kuva mu kkomera era ogenda kufuna buli kimu. Sauda Madada mukazi wattu olw'okuba ekkomera litiisa, olw'okuba embeera y'ekkomera si nnyangu, Sauda n'agamba kale ekibaddewo kyonna kanve mu kkomera. Sauda addayo anyumiza ku banne nti bannange Muhammad Nsereko ne Yusufu Nsibambi bava wano. Mikwano gye Bakaija Dolini ba Olivia Lutaya bamugamba abo bonna Sauda bagenda kukozesa. Olivia n'ambulya n'amugamba where is Saanya? Bali abakkiriza bonna bali ludda wa? Sauda ensi esobola okusonyiwa ne bwoba wakola ki? Sauda Madada bali yali yabakkiriza. Kati bano baamubuulira ku nsonga eno Jeno Sauda Madada n'atuna n'alabanga kirizo bagaana nze mbagamba ebigambo bino. Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Center ffenna yatuyambye okumanya bannayuganda abali mu diaspora, abali ebweru w'eggwanga, be tutalinaako Luganda. Niyo omuntu n'abeera ng'akwagala, ng'abantu baayagala Sauda Madada, abantu baawa Sauda Madada amuteringimu abantu abamu akajja nga Sauda Madada abantu nga bagamba Jeno oli amutereddeko 2, oli amuwadde 3, oli amuwadde 4, oli amuwadde 5. Kati banne baamutuuza mu kkomera ne bamugamba Sauda tokkiriza bantu bano mbu Yusufu Nsibambi, kati tokkiriza nti Muhammad Nsereko balina projekiti yaabwe bagenda kukozesa bakute ove mu kkomera. Yes ne wabweru ogenda beera otya? Onaaba okyasobola okuyimirirawo n'ofuna emitwalo 10 n'ofuna emitwalo 2. Jeno Sauda Madada n'awuliriza emboozi eyo. Bwe yawuliriza emboozi eyo, kati bano ba Yusufu Nsibambi ba Muhammad Nsereko baali bafunye dda looya waabwe nga kooti ya Friday, era ne basindika looya n'ajja mu kooti nzaawolereza Sauda Madada. Sauda Madada bamuleta ku Zoom ne bamubuuza sinyabo Sauda Madada. Bano babo n'agamba nedda. Ndoya ne bamugoba. Yusufu Nsibambi ne Muhammad Nsereko ne baddayo mu kkomera okuggusa missoni yaabwe okugimaliriza. Era Sauda Madada right now mukazi wattu mumusaasire
mumusaasire kubanga yali naye takola ki tamanyi. Kati njagala okukugamba nti abasajja basobola okukozesa ne bakusuula. Nze nabadde wantu nesanga Bashiri Mbazira, mumanyi Kaziwe Bashiri yali ye mbaka wa Kawempe South. Bashiri Kaziwe mumumanyi bulungi. Allahu Akbar. Ensinga yagala Kaziwe Bashiri. Abantu nga bawa Kaziwe Bashiri n'abasondesa ne radio ku social media wano nga abantu bawa Kaziwe Bashiri sente. Kaziwe Bashiri ng'atega program ne bawuliriza. Yatega TV sawa zina abasajja baagala jiggala. Nezigisasula taziina. Amaze emyaka 5 mu parliament. Amaze emyaka 5 Kaziwe Bashiri mu parliament. Naye essaawa zino wallahi billahi tasobola kusasula za TV. Ali mu kulima mwanyi mu kyalo. Kaziwe Bashiri abasajja yali akasente kaabwe ne bamusirisa ekisanja kiramba. Tosobola na mulundi nagumu kulyaza amanya abantu. Tosobola kuyimirira ku bulumi bw'abantu. Sente n'ogifunamu ekirungi. Tosobola. Wallahi kuba kiba kikolimo. Era njagala kulabula nnyo mbaka gwe bayita Maseruka Robert. Tagging omwana we bamuyita Maseruka. Zebanange simanyi. Bana abaana Maseruka Robert mu mutaginge. Oyo muvubuka we Mukono South. Namulabye tanayingira parliament tanalayira. Ali ne ba Eddie Kenzo ne Magogo. Ali ne Magogo bali eno ku kisaawe. Balina akasaawe kali eyo Munyonyo. Bano babalema. Bano bambega ba Museveni bonna babeera kasaawe ako. Kati Maseruka Robert webaze nnyo ekitibwa Kyagulanyi okuyingira parliament ku myaka egyo. Kubanga singa tebakuwa kadi tewaliyingidde parliament. Naye obulamu bwo tubwetaaga. Bano abasajja basi. Ellen Nakimuli lipooti ye bagigayiza mu parliament awo ng'efulumye. Ellen Nakimuli ombaka we Kalangala bagamba egimu gibadde mikwano gye. Nene bwe giba mikwano gye era gikutta ne gijja ne giraga nti obadde mukwano gwaffe. Ombaka we Kalangala mwabamu abali mu kuwoza mw'okusika kuno mwakulabye nga NRM yonna ebadde naffe. Kyogamba bamwogeddeko ebirungi Nakimuli abe NRM. Ne boogera Bakatumba Amala ne boogera. Banita Amongi ne boogera. Naye ebizibu bye Kalangala baabikola singa badde bamwagala. Enguudo ze Kalangala twagenzeyo nkole. Abantu be Kalangala balina emirimu. Nti Ellen Nakimuli kituufu NRM ayinza okuba gibadde mikwano gye. Era badde bamwagala. Naye tebakulimba nti sima fibroids ebizimba bisobola okutta omuntu mu nzita Nakimuli gye yafudde. Era singa byali bizimba oba omuntu afunye internal bleeding, alipoota tebaaligizanyiddemu ey'okufa kwe. Alipoota yali badde yafulumye dda. Buli omu n'ategeera ekissa omubaka w'e Kalangala Ellen Nakimuli. Era essaawa zino Ellen Nakimuli bano abantu okufa kwa Ellen n'ebirala balina n'abalabe ba planninga ne bagamba noono kasita tumufuna. Nze ndabula ababaka baffe aba NUP n'abakulembeze abamu ne bagamba ffe tuli ku nkyukakyuka. Tetuli mu kwebuzaabuza. Waliyo ttiimu Gumite. Nawulira Anita Amonge ayogera ku ttiimu Gumite. N'asonga mu mubaka omu waffe wa NUP n'agamba ffe tuli ba ttiimu Gumite n'ono abadde wa ttiimu Gumite. Mweyo ttiimu Gumite gye mugera ne musinkanira. Omusajja president ali ku dduka. Omusajja president ali mu ggwanga. Wabula mwabamu ababaka n'otuuka n'okugenda okunywa bucaayi wa Anita Amonge. Musimange ngenze kulya mmere ndi waka ntudde.